الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتين مجفوق الله جل وعلا نزلك وكسائركم بك صلى الله عليه وسلم ويجل الدنيا في يوم السلام. Bagenda banga bibitiibwa insha Allahu ta'ala tushagenda maaso n'omusomo gwaffe okukwatagana ku kusiiba. Ngera omulundi wa darusi yaffe yayise twalabye ku nsonga ez'enjawulo ngera ensonga gye okubeera nga tulaba egamba nti hal yajuzu al-iftar idha ghalaba ala dhanni anna ash-shamsa qad gharabat, nti abaffe kikkirizibwa omuntu okubeera nga asibuluka singa abeera nga alina okulowooza okwa waggulu n'okulowooza okw'amaanyi nti omusana gumaze okubeera nga gugwa, era nga twalabye okwanukula ku nsonga eyo nti kikkirizibwa eri omuntu okubeera nga asibulukuka singa abeera nga alina endowooza ey'amaanyi nga amaze okubeera nga akola ijtihad ne juhud, n'abeera nga assaayo obunyiikivu, n'abeera nga agezaako okulaba eba enjuba egudde. Kati singa afuna okulowooza okw'amaanyi nti enjuba egudde, wanakkirizibwa okubeera nga asibulukuka. Era nga bwe nabategeeza nti ekyo kigambo kya aktharu ahli ilmi, kigambo ky'abamanyi abasinga obungi, nti kikkirizibwa eri omuntu oyo okubeera nga asibulukuka. Era n'obujulizi ne tubeera nga tubulaba. Insha Allahu ta'ala ensonga gye tugenda okubeera nga tulaba ekwatagana n'ensonga eyo gye ntandise nayo. Amasala insha Allahu ta'ala ensonga gye tugenda okutandika nayo olwaleero ekwatagana n'ensonga eyo. Kyova olaba nti eyo mpisa eyo kubeera nga nziza obwongo bwammwe. Naam, nti kikkirizibwa omuntu okubeera nga asibulukuka singa abeera nga alina okulowooza okw'amaanyi nti enjuba eba egudde, ngera kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi. Insha Allahu ta'ala ensonga gye tugenda okulabako olwaleero insha Allahu ta'ala, amasala ge tugenda okutandika nago omusomo gwaffe ogwaleero gagamba nti idha ta'ajjala fi al-iftar dhannan anna ash-shamsa qad gharabat thumma tabayyana lahu anna ash-shamsa lam taghrib fama al-hukm. Ensonga insha Allahu ta'ala gye tugenda okubeera nga tulaba nti singa omuntu ayanguye okubeera nga asibulukuka singa abeera n'endowooza ey'amaanyi nti omusana gumaze okubeera nga gugwa, singa abeera n'endowooza ey'amaanyi eya waggulu oluvannyuma lw'okubeera nga anyiikidde n'agezaako okulaba oba omusana gugudde, n'abeera nga afuna endowooza ey'amaanyi nti omusana gugudde, singa omuntu oyo asibulukuka thumma tabayyana lahu anna ash-shamsa lam taghrib, oluvannyuma ne kimweyolekera nti omusana wadde nga mbadde n'endowooza nti gumaze okubeera nga gugwa naye gubadde tegunnagwa, kyokulabirako guyinza okubeera nga guziizibwa olufu, oba nga guziizibwa ensozi, oba nga guziizibwa mathalan olufu oba enfuufu oba ebire. Kati singa kibeera nga kimweyolekera nti omusana gubadde tegunnagwa ng'amaze okubeera nga asibulukuka, famal hukm, ennamula yeri etya era aba alamulwako atya, aba akola atya? Abamanyi mu nsonga eno balinamu ebigambo bibiri, ng'era dhahaba jumhuru ulama ila annahu yajibu alayhi al-imsak wal-qada, huwa qawlu Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa rajjahahu Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah. Abamanyi abasinga obungi babeera nga bo balaba mu nsonga eno nti singa omuntu oyo abeera nga asibulukuka ng'alina okulowooza okw'amaanyi nti enjuba egudde, oluvannyuma ne kimweyolekera nti enjuba ebadde tennagwa, abamanyi abasinga obungi babeera nga bo balaba nti omuntu oyo ekimukakatako ku ssaawa eyo singa kimweyolekera nti enjuba ebadde tennagwa, ekimukakatako okubeera nga yeezizaako ebisiibulula, era olunaku lwolwo luba lufudde naye abakatibwako okubeera nga yeezizaako ebisiibulula. Wakadhalika aba alina okubeera nga aliwo olunaku olwo, kadhalika alina okubeera nga aliwa olunaku olwo. Ngera bwe mbagambe nti ekyo kigambo ky'abamanyi abasinga obungi, ngera kye kigambo kya Imam Malik ne Imam Ahmad ne Abi Thawr, wakadhalika nga kye kigambo Sheikh Ibn Baz kyalaba nti omuntu oyo aba akakatibwako okubeera nga yeezizaako ebisibula, wakadhalika olunaku olwo aba alina okubeera nga luliwa. Obujulizi bwe beesembesa eya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah azza wa jalla yabeera ategeeza n'atugamba nti thumma atimmu siyama ila al-layl. Oluvannyuma Allah azza wa jalla yategeeza nti singa emmambi ebeera nga emaze okubeera nga esaliraga nti salaatu subhi etuuse, ekikakata ku muntu kubeera nga yeezizaako ebisibulula okutuusiza ddala enjuba weebeera nga ekola ki, ng'egwa. Kale ono omuntu kiba kimukakatako okubeera nga yeezizaako ebisibulula okutuusiza ddala wakikasiza ddala nti enjuba emaze okubeera nga ekola ki, ng'egwa, tuyingidde mu budde obw'ekiro. Kadhalika mu bujulizi bwe babeera nga beesembesa hadithi eya Asma binti Abi Bakr, nga hadith eyo eya Asma binti Abi Bakr yabeera nga tutegeeza n'atugamba nti aftarna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaib
ثم طلعت الشمس. أسماء تجيزا تكملين بقومبك صلى الله عليه وسلم بابي رانغا باسي بروكا. أسماء سيبروكا نبى الصحابة بقومبك صلى الله عليه وسلم بلا بابي رانغا باسي بروكا كبانغا بالا بيرانغا نيو قومبك صلى الله عليه وسلم كبيرانغا بايانغو يانغا نيو وكبيرانغا باسي بروكا وبابي رانغا مازوكيكا بابي رانغا مازوكفuna okulowoza okwagulu nti enjuba emaze okubeeranga egwa. Kali wano baasibuluka Hafsa radiyallahu ta'ala anha ne basahaba basigadde ne babiranga baasibuluka oluvannyuma omusana ne gubeeranga gwayimuka. Kali mbamu ku baatuleetera hadithi eno kujijja ku Asma radiyallahu ta'ala anhu yamanyikiddwa nga Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa era bategeeza bamanyi nti huwa min ruwati hadithi Asma al-mutaqaddim. Yani ano Hisham ibn Urwa yomu kuba baleta hadithi eno kubanga hadithi eno hadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam nti basahaba babiranga bebaliwo ne babiranga bebajja ahadithi zino kumbaka sallallahu alaihi wasallam wakadhalika basahaba abo batabi'ina bebabajja ko irimu eyo ahadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam kali eyo je bayita sanad yeyo je bayita sanad olujigiro lwabasajja babiranga batuletera ahadithi ezo olujigiro lwabasajja olwabakyala babiranga batuletera ahadithi ezo kyobora nti basahaba bo bebabiranga bajja ahadithi ezo kumbaka sallallahu alaihi wasallam wakadhalika batabi'ina ne babiranga bajja ahadithi ezo kumbaka sallallahu alaihi wasallam wakadhalika batabi'in ne babiranga bajja ahadithi ezo kumbaka sallallahu alaihi wasallam. Kakati mbamu kubaleta hadithi eno hadithi ya Asma ekulembedde etulaga nti ombaka sallallahu alaihi wasallam kumulembe gumbaka sallallahu alaihi wasallam basi bulukuka oluvannyuma omusana gubeeranga gwayimuka yali Hisham ibn Urwa. Eranga Hisham ibn Urwa ategeeza weyabeeranga aleta hadithi eno n'agamba nti fa umiru bil qada faqala buddun min qada. Hisham ibn Urwa ategeeza mu hadithi eno nti basahaba balagirwa okubeeranga bali olunaku olwo oluvannyuma lw'okubeeranga omusana gwabeeranga guyimuka ne gubeeranga oluvannyuma lw'okubeeranga basahaba baasibulukuka oluvannyuma omusana ne gubeeranga gwayimuka wano nti balagirwa nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabalagirwa okubeeranga baliwa olunaku olwo. Era Hisham ibn Urwa n'abeera ategeeza nti buddun min qada nti kyatteekwa okubeeranga omuntu aliwo olunaku olwo kyatteekwa okubeeranga omuntu aliwo olunaku olwo. Bwe bumu ku bujulizi bwe babeeranga beesembesa abali ku kigambo kino nti omuntu aba alina okubeeranga yeezizaako ebisibula wakadhalika alina okubeeranga ng'aliwa olunaku olwo. Wakadhalika balina obujulizi obulala bungi bwe beesembesa naye bwe bumu ku bujulizi bwe beesembesa bali ku kigambo ekyokubiri nga Ishaq ibn Rahawi ne Imam Ahmad fi riwaya ne Dawud al-Zahiri wakadhalika al-Muzani bamanyi ba Shafi'iyya ngera kigambo kya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ne Sheikh al-Uthaymin ibn al-Uthaymin babiranga bo balaba nti dhahabu ila annahu yajibu alayhi al-imsak wala yajibu alayhi al-qada. ذهب إسحاق بن راهوي وأحمد في رواية وداود الظاهري وبه قال المزني من الشافعية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن العثيمين إلى أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء. إيش بيشوكو بلكم مسألة قانو تسينغو مطابيرانغا ayina okulowooza okw'amaanyi nti omusana gumaze okubeera nga gugwa n'abeera nga asiibulukuka. Singa abala okubeera nga asiibulukuka omusana ne gubeera nga guyimuka abali ku kigambo ekyokubiri bategeeza nti ennamulayo eyo ekiba kimukakatako okubeera nga yeeziizaako ebisiibulula era olunaku lwe lubeera lutuufu abatakakatibwako okubeera nga aliwa olunaku olwo ekiba kimukakatako okubeera nga yeeziizaako ebisiibulula ebbanga eryo lyabeera nga amaze okulaba nti omusana gubadde tegunnagwa abeera akakatibwako okubeera nga yeeziizaako ebisiibulula wakadhalika kiba tekimukakatako okubeera nga aliwa olunaku olwo era nga tukirabye nti ekyo kigambo kya Ishaq ibn Rahawi mukwano gwa Imam Ahmad era kigambo kya Imam Ahmad fi riwaya kigambo kya Dawud al-Zahiri wakadhalika kigambo kya Muzani min ash-Shafi'iyya omukubamanyi abali ku madhhab ga Imam Shafi'i era nga kye kigambo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kyatugamba nti kye kigambo ekituufu wakadhalika kye kigambo Sheikh al-Uthaymin ibn al-Uthaymin kyalaba nga kye kigambo ekituufu ngera obujulizi bwe babeera nga beesembesa aya Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah azza wa jalla yabeera antegeeza ntugamba nti rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Abakkiriza babeera nga basaba Allah azza wa jalla okubeera nga tabavunaana bwe babeera nga beerabidde ne bagwa mu nsobi owaawo era ngera basaba abakkiriza Allah azza wa jalla okubeera nga tabavunaana bwe babeera nga bagudde mu nsobi wakadhalika basaba Allah azza wa jalla okubeera nga tabavunaana bwe babeera nga beerabidde ne babeera nga
beerabidde ne babeera nga bagwa mu nsobi. Kale mu aya eyo Allah azza wa jalla waliwo hadithi eyajja nga Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula omulanga gw'abakkiriza n'okusaba kw'abakkiriza n'agamba nti qad fa'altu. Allah azza wa jalla n'abeera nga yayanukula edduwa y'abakkiriza okubeera nga tabavunaana. Allah azza wa jalla takkiriza muntu singa abeera nga agudde mu nsobi nga badde tagimanyi, wakadhalika tamuvunaana wabeera nga yeerabidde n'abeera nga akola ensobi. Kale bwe bumu ku bujulizi bwe beesembesa nti omuntu oyo kiba kimukakatako kubeera nga yeezizaako ebisibulo okutuusiza ddala enjuba wagikakasiza ddala nti emaze okubeera nga egwa era abatakkatibwako kubeera nga aliwo olunaku olwo. Wakadhalika mu bujulizi bwe beesembesa hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam iri mu Sahih al-Bukhari ne Sahih Muslim omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutim sawmah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti omuntu yenna singa abeera nga yeerabira nga badde asiibye n'abeera nga yeerabira n'abeera nga alya oba n'abeera nga anywa abeere nga ajjuza okusiiba kwe. Wano Allah azza wa jalla tamuvunaana olw'okubeera nga abeera yeerabidde n'abeera nga alya oba n'abeera nga anywa. Kale bwe bumu ku bujulizi bwe babeera nga beesembesa. Kadhalika mu bujulizi bwe beesembesa hadithi egamba nti rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyan. Ng'era hadithi eyo bihadha al-lafz la asla lahu, teyina kikulu. Weewaawo nga waliwo hadithi egamba nti inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyan, nti Allah azza wa jalla yabeera nga asonyiwa umma y'omubaka sallallahu alaihi wasallam singa ebeera nga egudde mu nsobi oba singa ebeera nga yeerabidde n'ebeera nga egwa mu nsobi. Kale bwe bumu ku bujulizi bwe beesembesa. Naye hadithi eyo nga al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mu kitabo kye Jami' al-Ulum wal-Hikam, mu kitabo kye Jami' al-Ulum wal-Hikam yayogera ku hadithi eyo n'abeera nga ategeeza nti hadithi eyo nnafu, makubo gonna ge yagiramu hadithi nnafu. Naye nga hadithi eyo erina shawahid min al-kitabi was-sunnah, nga aya we tugirabye nti Allah azza wa jalla yasonyiwa abaana Adamu abakkiriza babeera nga bamusaba abeere nga abasonyiwa singa babeera nga basobezza oba singa babeera nga beerabidde ne bagwa mu nsobi ne babeera nga bakola ensobi. Kale Allah azza wa jalla yabeera nga abasonyiwa. Kale bwe bumu ku bujulizi bwe beesembesa bali ku kigambo ekyokubiri abagamba nti omuntu singa abeera nga alina endowooza ey'amaanyi nti omusana gugudde, singa abeera nga alina endowooza eyo n'abeera nga asiibulukuka oluvannyuma ne kimweyolekera nti omusana gubadde tegunnagwa, ekiba kimukakatako kubeera nga yeezizaako ebisiibulula era olunaku lwe lubeera lutuufu era aba talina kuliwa. Kiba tikimukakatako kubeera nga aliwo olunaku olwo. Era kyekigambo ekituufu nti omuntu singa abeera nga asiibulukuka oluvannyuma lw'okubeera nga alina endowooza ey'amaanyi nti omusana gugudde, oluvannyuma omusana ne gubeera nga gweyoleka, omuntu oyo kiba kimukakatako kubeera nga yeezizaako ebisiibulula okutuusiza ddala wakikakasa nti enjuba emaze okubeera nga egwa, wonna abeera nga asiibuluka era olunaku lwe lubeera lutuufu era abatakkatibwako kubeera nga aliwo olunaku olwo. Ekyo kyekigambo ekituufu mu nsonga eno. Era nga tulabye obujulizi nga Allah azza wa jalla yagamba nti rabbana la tu'akhidhna in nasina, bakkiriza basaba Allah azza wa jalla abeere nga abasonyiwa singa babeera nga bagudde mu nsobi oba singa babeera nga beerabidde ne bagwa mu nsobi nga tebategedde. Kati wano tewali kubuusabuusa nti omuntu ono aba agudde mu nsobi nga tategedde, kubanga aba alina okulowooza okw'amaanyi, aba yabadde n'okulowooza okw'amaanyi nti enjuba emaze okubeera nga egwa, oluvannyuma ne kibeera nga kimweyolekera nti yabadde enjuba yabadde tennagwa. Kale wano ekiba kimukakata okubeera nga yeezizaako ebisibula kutuusiza ddala enjuba wagikakasiza ddala nti egudde n'abeera nga asibuluka era olunaku lwe lubeera lutuufu. Nga kyekigambo ekituufu era nga tukirabye nti kyekigambo kya omumanyi amanyikiddwa nga Ishaq ibn Rahawayh era nga kyekigambo kya Imam Ahmad fi riwaya, nga kyekigambo kya Daud al-Zahiri, nga kyekigambo kya Muzani bamanyi ba Shafi'iyya, nga kyekigambo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kyagamba nti kyekigambo ekituufu, nga kyekigambo Sheikh al-Uthaymin kyetegeeza nti kyekigambo ekituufu ku nsonga eno. Amma okwanukula obujulizi obumu ku bujulizi bwe beesembesa bali ku kigambo ekisooka nti abakkatibwako okubeera nga aliwo olunaku olwo, nti beesembesa ekigambo kya Hisham ibn Urwa ng'omu ku baaleeta hadithi eri gye twalaba nti hadithi ya Asma nti baasibuluka basahaba ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma omusana ne gubeera nga gweyoleka nti gwali tegunnaba kubeera nga gugwa. Hisham ibn Urwa n'abeera nga ategeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yalagira basahaba okubeera nga bakola ki, okubeera nga balina okubeera nga baliwa olunaku olwo. Kale
abamanyi babeeranga bayanukula ebigambo bya Hisham ibn Urwa ne bagamba nti yujaba anhu bi anna al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu qad awrada fi sahihihi aydan anna Hishaman su'ila faqala la adri aqadaw am la فهذا يدل على أنه قال ذلك باجتهاده منه وقد قال شيخ الإسلام وأبوه أعلم منه وقد كان يقول لا قضاء عليهم قال من يبابي لانغ بايا نقولا وبجوليزي أبالك شغامبي جاسوكا ببسين بسانت هشام بن عروة yatutegeeza nti basahaba we basibuluka ku mulembe gwa Omubaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okubeera nga balina okulowooza okw'amaanyi nti enjuba yali emaze okubeera ng'egwa oluvannyuma ne kibeera nga kyabeeyolekera nti enjuba yali tennaba kubeera ng'egwa kale Hisham ibn Urwa n'abeera nga yatutegeeza nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabalagira okubeera nga baliwa olunaku olwo. Abamanyi batutegeeza nti hadithi y'emu al-Imam al-Bukhari yabeera nga agireeta mu kitabu kye kya Sahih al-Bukhari الجامع الصحيح نابيران غيرا حديثي يو ويابيران غيريتا يابيران تجهزانتي أن هشاما سئل فقال لا أدري أقضوا أم لا انتي هشامون يتوليتي لا مولي لاغو يالياغا مانتي باليوا ولناكو الرباب بالصحابة الرباب لانغا باليا oluvannyuma lw'okubeera nga balina okulowooza okwagulu nti enjuba yali emaze okubeera ng'egwa. Imam al-Bukhari ategeeza mu kitabo kye nti Hisham ono ibn Urwa yabuuzibwa n'abeera nga yabategeeza n'abeera nga bwe yamala okubeera nga abuuzibwa oba baaliwa basahaba oba tebaaliwa n'abeera nga yagamba nti la adri aqadaw am la. Hisham n'abeera ategeeza n'agamba nti simanyi oba baaliwa basahaba oba tebaaliwa. Kale abamanyi bwe basinzira ne batugamba nti hadha yadullu ala annahu qala dhalika bijtihadihi minhu. Amanyi batoyera nga batutegeeza nti Hisham ibn Urwa okubeera nga ategeeza nti basahaba baaliwo olunaku olwo ng'ekyo kyava gyali yali ijtihadi kwali kunyiikira kwe okubeera nga atutegeeza nti baaliwa. Era Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah abeera ategeeza nti wa abuhu a'lam minhu waqad kana yaqul la qada alayhim. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ategeeza nti abuhu taata wa Hisham kubanga taata we bamuyita Urwa nti taata wa Hisham ono gwe bayita Urwa a'lam minhu amusinga okubeera nga amanyi embeera eyaliwo ku mulembe ogwo basahaba baaliwa oba tebaaliwa. Wakadhalika nga ate kitaawe yali agamba nti omuntu oyo aba talina kubeera nga aliwo olunaku lwe lubeera lutuufu. Kale kwe okwanukula abamanyi bwe babeera nga bayanukula abeesembesa athari ya Hisham yali agamba nti baaliwa basahaba oluvannyuma lw'okubeera nga baasiibuluka ate oluvannyuma omusana ne gubeera nga gwabeeyolekera nti gwali tegunnagwa. Kale ekigambo ekituufu bila ikhtisar ku nsonga eyo nti omuntu oyo aba takakatibwako kubeera nga aliwa wabula ekimukakatako kubeera nga yeezizaako ebisiibulo okutuusiza ddala enjuba weebeera ng'egwa era olunaku lwe lubeera lutuufu. Wallahu ta'ala alam. Ensonga insha Allahu ta'ala endala gye tugenda okubeera nga tulaba ku nsonga eno ensonga ekwatagana ku kusiibulukuka ng'emasala gagamba nti idha akala aw shariba aw jamaa wa huwa shaakun fi ghurubi shams fama hukmuhu. Nti kiramula kitya omuntu singa abeera nga alina okubuusabuusa nga tekinnamweyolekera oba enjuba emaze okubeera ng'egwa naye nga alina okubuusabuusa enjuba egudde oba tennagwa kiba kikkirizibwa gy'ali okubeera nga asiibulukuka oba okubeera nga anywa okubeera nga alya oba okubeera nga yegatta ne mukyala we. Abamanyi batutegeeza ne batugamba nti la yajuuzu lahu fi'lu dhalika waqad nuqila al-ijma' anna alayhi al-qada illa idha tabayyana lahu dhalika بعد غروب الشمس لكن الإجماع لا يصح. فقد قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى كما في المحلى ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص لله تعالى مفسد لصومه ولا يقدر على القضاء فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة. Kala manyi bategeeza nti singa omuntu abeera nga tannaba kubeera nga akikakasa nti omusana gubeera gugudde ng'akyalina okubuusabuusa, singa omuntu abeera n'okubuusabuusa omusana gugudde oba tegunnagwa aba takkirizibwa kubeera nga asiibulukuka, aba takkirizibwa kubeera nga alya era aba takkirizibwa kubeera nga anywa era aba takkirizibwa kubeera nga yeegatta ne mukyala we. Era nga abamu ku bamanyi babeera nga baleeta okwegatta kw'abamanyi nti omuntu oyo aba akkakatibwako okubeera nga aliwa olunaku olwo. Abamanyi abamu babeera nga
balaba nti abamanyi beegatta nti omuntu singa abeera nga asibuluka ng'abadde tannakikakasa nti enjuba emaze okubeera ng'egwa naye ng'akyabuusabuusa egudde oba tennaba kubeera ng'egwa. Abamanyi abamu babeera nga baleeta okwegatta kw'abamanyi nti omuntu oyo aba alina okubeera ng'aliwa, naye okwegatta kw'abamanyi okwo si kutuufu. Okwegatta kw'abamanyi okwo si kutuufu kubanga ensonga eyo Imam amanyikiddwa nga Imam Ibn Hazm yabeera nga ajawukanako kuba ye yabeera nga ategeeza nti man akala shakkan fi ghurubi shamsi aw shariba fahuwa aas lillahi ta'ala mufsidun li sawmihi wala yaqdiru ala alqada fa in jama shakkan fi ghurubi shamsi fa alayhi alkaffara. Imam Ibn Hazm ategeeza nti omuntu singa abeera nga asibulukuka nga naye abadde akyabuusabuusa enjuba egudde oba tennagwa, omuntu oyo abeera ayonoonye okusiiba kwe era aba tasobola kubeera nga aliwa kusiiba kwokwo, wabula abeera agudde mu Zambia, abeera ajembedde Allahu azza wa jalla era aba tayina kyayinza kubeera nga akola n'abeera nga azzaawo olunaku olwo era aba tasobola kubeera nga aliwo olunaku olwo, wabula ekimakatako kubeera nga yeenenya ewa Allahu azza wa jalla, yeenenya ewa Allahu subhanahu wa ta'ala, aba yonoonye okusiiba kwe naye aba tasobola kubeera nga aliwa olunaku olwo. Kale aba agudde mu Zambia kiba kimukakatako kubeera nga yeenenya ewa Allahu azza wa jalla. Era wabeera nga yegasse ne mukyala we kwegamba nga abadde alina okubuusabuusa ku njuba eba egudde oba tennaba kubeera ng'egwa, wabeera nga ekikoze ekyo n'abeera nga yegatta ne mukyala we wano, abeera alina okubeera ng'aleeta omutango. Ng'omutango gwe tujja kubeera nga tugulaba nti omuntu singa abeera nga yegatta ne mukyala we budde obw'emisana obwa Ramadan ng'asiiba ekyo kyewonoona okusiiba kwe era aba alina okubeera ng'aliwa era aba alina okubeera ng'alina omutango gw'alina okubeera ng'awa, imma okusiiba emyezi 2 consecutively nga talina lunaku lwabeera akutuddemu, oba okubeera ng'akola ensonga endala zitujja okubeera nga insha Allahu ta'ala tulaba gye bujja eyo insha Allahu ta'ala nga tulaba kubisiibulula insha Allahu ta'ala. Kale bil ikhtisar omuntu takkirizibwa kubeera ng'asiibuluka singa abeera ng'abuusabuusa oba enjuba egudde oba enjuba tennaba kubeera ng'egwa, era singa abeera ng'asiibulukuse ng'abadde akyalina okubuusabuusa okwo, ekyo kitta okusiiba kwe era aba tasobola kubeera ng'aliwo olunaku olwo, abeera ajemedde Allah azza wa jalla, kiba kimukakatako kubeera nga yeenenya n'okubeera nga ayitiriza kola emirimu egya sunna n'okusiiba okwa sunna naye aba tasobola kubeera nga aliwa olunaku olwo. Naam, insha Allahu ta'ala ensonga endala gye tugenda okubeera nga tulaba ensonga egamba nti idha aftara shakhsun لغروب الشمس ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فهل يلزمه الإمساك؟ ensonga eno nti singa omuntu abeera nga asibuluka oba amasala gano singa omuntu abeera nga asibulukuka lighurubi shams, singa omuntu abeera nga agenda kubeera nga atambula, kegamba agenda kubeera nga alinnya nnyonyi abeere nga atambula okuva mu ggwanga mathalan okuva e Uganda okubeera nga agenda mu Amerika. Kakati singa agenda kubeera nga atambula enjuba n'ebeera ng'egwa ng'akyali Uganda, enjuba n'ebeera ng'egwa ng'ali ku airport ye Uganda. Oluvannyuma lw'okubeera ng'enjuba emaze okubeera ng'egwa, ennyonyi n'ebeera ng'esitula n'abeera ng'alinnya ennyonyi e Uganda ng'enjuba emaze okubeera ng'egwa e Uganda, then n'abeera ng'alinnya ennyonyi n'ebeera ng'esituka mu bbanga. Mu kusituka kw'ennyonyi mu bbanga aba ali mbwengula n'abeera ng'alaba omusana olw'okubeera nga ennyonyi esituse mu bbanga n'abeera nga ye mu bbanga eri mu bbanga mu nnyonyi gye bali n'abeera ng'alaba omusana. Omuntu oyo abaffe kiba kimukakatako okubeera nga yeeziizaako ebisiibulula okutuusiza ddala waalaba nti enjuba emaze okubeera ng'egwa mu bbanga eyo gy'ali mu nnyonyi. Kansuubira ensonga eyo etegerekese. Okwongera okubeera nga ntangaza mu nsonga eno nti singa omuntu abeera nga agenda kubeera nga atambula, agenda kuva Uganda kubeera nga agenda mu Amerika, kaakati n'abeera nga atuuse ku airport e Uganda Entebbe. Mu kutuuka ku airport Entebbe e Uganda, tayib, enjuba n'ebeera ng'egwa, kiba kitegeeza nti wano abantu kiba kibakakatako okubeera nga bakola ki, nga basiibulukuka. Omuntu oyo oluvannyuma n'abeera ng'ayingira mu nnyonyi. Mu kuyingira mu nnyonyi wano Entebbe n'abeera ng'enjuba we yabadde ng'egwa nga yasiibulukuse, n'abeera ng'ayingira mu nnyonyi, ennyonyi n'ebeera ng'eyimuka agenda mu Amerika. Mu kuyimuka kw'ennyonyi babeera mu bbanga mbwengula, n'abeera nga mbwengula eyo gye bali balaba omusana nga tegunnaba kubeera nga gugwa.
abaffe ennamula y'omuntu oyo kiba kimukakatako okubeera nga yeezizaako ebisiibulo okutuusiza ddala waalaba enjuba ng'egudde mu bwengula eyo gy'abeera ali. Okwanukula ku nsonga eyo amasala gano abamanyi baffe ab'olukiiko olwa Lejna Ad-Daima babeeranga bagaanukula era nga bategeeza ne batugamba nti la yalzamhu al-imsak wa yastamiru muftiran wa hukmuhu hukmu al-balad allati aqla'a minha. Amanyi bategeeza nti singa omuntu abeera nga ali mu mbeera eyo kiba tekimukakatako kubeera nga yeezizaako ebisiibula. Ebbanga lyabeera amaze nga kwegamba we yabadde ng'akyali mu Uganda ng'akyali Entebbe nga tannaba kubeera ng'alinnya Nnyonyi, mu bbanga eryo amaliddemu ng'akyali Entebbe ng'akyali wansi ku airport nga tannaba kubeera ng'ava ayingira Nnyonyi, ebbanga limala nga omusana gwabadde gugwa ng'akyali wansi ku ttaka nga tannaba kubeera ng'alinnya Nnyonyi n'abeera ng'asibuluka, ono olunaku lwe lubeera luwedde era ennamula y'okusiiba kwe ebeera ekwatagana n'ennamula ly'eri eggwanga ly'abadde akyalimu, eggwanga ery'e Uganda nga tannaba kubeera ng'alinnya Nnyonyi. Naam, era abamanyi bategeeza ne batugamba nti wakad intaha an-nahar wa huwa fiiha, kubanga nti obudde obw'emisana bubeera nga buweddeko ng'omuntu oyo akyali mu Uganda, kiba kitegeeza nti ennamula y'okusiiba kwe wano okusiiba kwe kubeera aba amaze okubeera ng'asiiba olunaku olwo era bakkirizibwa okubeera nga asiibuluka, newankubadde nti newabeera nga ennyonyi ebeera ng'erinnye mu bbanga ng'aba alaba omusana, ye ennamula y'okusiiba kwe ebeera aba alamulwako okusiiba kusinziira ku nsi eri omusana gwe gwagwiriddemu nga ye akyalimu. Kale wano aba takkatibwako kubeera nga yeeziizaako ebisiibula. Kyova olaba bamanyi bategeeza ne batugamba nti wa amma idha aqla'at bihi at-ta'ira qabla ghurubi ash-shams bidaqa'iq wastamarra ma'ahu an-nahar fala yajuz lahu an yuftir wala an yusalli al-maghrib hatta taghrub ash-shams aw hatta taghrub shamsu al-jaw alladhi yasiru fihi hatta walau marra bisama'in أو بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. kala bamanyi baffe bategeeza nti omuntu oyo abatakkatibwako kubeera ng'agenda mu maaso nga yeeziizaako ebisiibula, kubanga nti okusiiba kwe kuba kwawedde ebbanga lye yabadde Entebbe oba ebbanga lye yamaze nga tannaba kubeera ng'alinnya Nnyonyi eno. Singa enjuba ebeera nga yagudde ng'akyali mu ggwanga eryo, wano ennamula y'okusiiba kweba ekwatagana eggwanga eryo yabaddemu ng'enjuba egwa, kale abatakkatibwako kubeera nga yeeziizaako ebisiibula newankubadde nti singa abeera mu bwengula bwegundi bw'ennyonyi nti aba akyalaba omusana, wano abakkirizibwa okubeera ng'agenda mu maaso ng'akyalya. Amma singa omuntu oyo abeera ng'asitula, ekyokulabirako ng'abadde Uganda ku airport ey'e Uganda, ennyonyi n'ebeera ng'esitula ng'enjuba ebadde tennagwa mu ggwanga eryo lyasituliddemu, ekyokulabirako ng'abadde Uganda n'abeera ng'alinnya mu nnyonyi e Uganda ku airport ey'Entebbe, n'abeera ng'alinnya ennyonyi. Mu kulinnya ennyonyi ng'omusana gubadde tegunnagwa ng'ali Uganda, wano ennyonyi singa eyimuka mu bbanga wano n'abeera ng'akyalaba omusana ne gubeera nga gugudde mu nsi gy'avuddemu, wano abatasiibulukuka okutuusiza ddala w'abeera nga mu bwengula eyo gy'ali ng'alabye nti omusana gumaze okubeera nga gugwa. Kansubire ennamula eno etegeerekese, era abatasaala maghribi. Okuddamu ku masala gano kuba gali complicated era Lajna Daima yabeera nga egwogerako nti singa omuntu abeera ng'agenda kubeera ng'atambula, kati mu kutambula kwe enjuba n'ebeera ng'egwa mu ggwanga ly'alimu. Enjuba eyo singa ebeera ng'egwa mathalan ali Uganda, agenda kuva Uganda akyali ku airport ye Uganda, enjuba n'egwa, wano abakkirizibwa okubeera nga asiibulukuka. Era ne waalinnya ennyonyi n'atuuka mu bwengula waggulu n'abeera ng'akyalaba omusana, wano ennamula y'abakkirizibwa okubeera nga agenda mu maaso ng'alya, wano akkirizibwa okubeera ng'asiibulukuka. Kuba ennamula y'okusiiba kwe ekwatagana n'eggwanga liri lye yavuddemu, ekwatagana n'eggwanga liri yabaddemu ng'enjuba egwa, kuba enjuba yagudde ng'akyali mu ggwanga eryo. Kale kiba kitegeeza nti aba yamaze okusiiba olunaku olwo. Naye singa omuntu alinnya ennyonyi ng'enjuba tennaba kubeera ng'egwa mu ggwanga, ekyokulabirako ali Entebbe Uganda, n'alinnya ennyonyi ng'enjuba tennaba kubeera ng'egwa,
n'atuuka mu bwengula ng'omusana gukyaliyo. Watuuka mu bwengula ng'omusana gukyaliyo, enjuba n'ebeera ng'egwa mu ggwanga lye yavuddemu, ekyokulabirako enjuba n'ebeera ng'egwa e Uganda. Naye ng'eno akyali mu bwengula, bw'abeera mu bwengula nga bakyalaba omusana, wano abatakkirizibwa kubeera ng'asiibulukuka. Abatakkirizibwa kubeera ng'asiibulukuka okutuusiza ddala enjuba weebeera ng'egwa, n'abeera nga mbwengula eyo gyali eyo mbwengula mu bbanga ng'alaba nti enjuba emaze okubeera ng'egwa. Kale enjuba singa emala okubeera ng'egwa mu mbwengula eyo gy'abeera ali, wano abakkirizibwa okubeera nga asiibuluka. Wakadhalika abakkirizibwa okubeera nga asala salatul maghrib. Abakkirizibwa okubeera nga asala salatul maghrib. Kansubire ensonga eyo etegerekese ng'era lajina daima yabeera ng'eyanukula ensonga eyo mujallada ogw'ekkumi peegi ya 295 inshallah taala. Kale nja kubeera nga nkoma wano inshallah taala. Omulundi omulala tujja kubeera nga tulaba amasala amalala kwatagana ne kusiibuluka, tubeere nga tugamala inshallah taala, then tubeere nga tuyingira ku nsonga ekwatagana ne adab as-saim, empisa omusibizi ayina okubeera nga yeeyisaamu. Wallahu taala alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.